Essula 18. N'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro ne basimba eyo eweema ey'okusisinkaniramu. Ensi n'egyemulukuka mu maaso gaabwe. Era waasigalawo mu baana ba Isirayiri ebika 7 ebitannagabaana busika bwabyo. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, mulituusaawo okugayaala okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wa bajjajjammwe gye yabawa. Mwerondera abantu 3 buli kika, nange ndibatuma, nabo baligolokoka ne batambula mu nsi yonna, ne bagiwandiika bwefaanana ng'obusika bwabwe bwe buli, ne balyoka bajja gye ndi. Era baligigaba ebitundu 7. Yuda alibeera mu nsalo ye ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ennyumba ya Yusufu eribeera mu nsalo yaabwe ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Era muliwandiika ensi mu bitundu 7, ne muleeta gye ndi bye muwandiise, nange ndibakubira obululu wano mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Kubanga Abaleevi tebalina mugabo mu mmwe, kubanga obwakabona bwa Mukama bwe busika bwabwe. Ne Gaadi ne Lewubeeni n'ekitundu eky'ekika kya Manaase baamala okuweebwa obusika bwabwe emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba, Musa omuweereza wa Mukama bwe yabawa. Abantu ne bagolokoka ne bagenda. Yoswa n'alagira abo abaagenda okuwandiika ensi ng'ayogera nti, mugende mutambule mu nsi yonna, mugiwandiike, mukomewo gye ndi, nange ndibakubira obululu wano mu maaso ga Mukama mu Siiro. Abantu ne bagenda ne bayita mu nsi, ne bagiwandiika buli kibuga mu bitundu 7 mu kitabo, ne bajja eri Yoswa mu lusiisira mu Siiro. Yoswa n'abakubira obululu mu Siiro mu maaso ga Mukama. Yoswa n'abagabira eyo ensi abaana ba Isirayiri ng'emigabo gyabwe bwe gyali. Akalulu ak'ekika eky'abaana ba Benyamini ne kajja ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo ey'akalulu kaabwe ne kasookera wakati mu baana ba Yuda n'abaana ba Yusufu. N'ensalo yaabwe ey'obukiika obwa kkono yava ku Yoludaani. Ensalo n'erinnya ku muyegoyego ogw'e Yeriko ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'erinnya mu nsi ey'ensozi ku luuyi olw'ebugwanjuba, n'enkomerero zaayo zaali ku lukoola olw'e Besaveni. Ensalo n'eva eyo n'eyita n'etuuka ku Luzi, ku muyegoyego gw'e Luzi ye Beseri ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo. Ensalo n'ekka ku Atolosuwaddali kumpi n'olusozi oluli ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Besukolooni eky'emmanga. Ensalo n'ereetebwa ne yeetooloola ku luuyi olw'ebugwanjuba n'egenda obukiika obwa ddyo ng'eva ku lusozi Besukolooni gye kiraba obukiika obwa ddyo, n'enkomerero zaayo zaali ku Kiriyasubaali ye Kiriyasuyalimu, ekibuga eky'abaana ba Yuda, olwo luuyi olw'ebugwanjuba. N'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo lwava Kiriyasuyalimu gye kikoma. Ensalo n'ebuna ebugwanjuba, n'ebuna oluzzi olw'amazzi ga Nefutowa. Ensalo n'ekka olusozi gye lusimba oluliraanye ekiwonvu eky'omwana wa Kinomu ekyali mu kiwonvu kya Lefa ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'ekka mu kiwonvu kya Kinomu ku Balama ery'Omuyebusi ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ekka ku Enerogeri. N'ereetebwa ku bukiika obwa kkono n'ekoma mu Ensemesi, n'ebuna Gerirosi ekiri emitala w'ekkubo eririnnya okugenda Adumimu. N'eyita n'etuuka ku jjinja lya Bokani omwana wa Lewubeeni, n'eyita ku bbali okwolekera Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'ekka mu Alaba. Ensalo n'eyita n'etuuka ku mabbali ag'e Besukogula ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. N'enkomerero z'ensalo zaali ku kikono eky'obukiika obwa kkono eky'ennyanja ey'omunnyo Yoludaani we gufukira. Eyo y'ensalo ey'obukiika obwa ddyo. Ne Yoludaani bwali nsalo yaayo ku luuyi olw'ebuvanjuba. Obwo bwe bwali obusika obw'abaana ba Benyamini mu nsalo zaabwe ezeetoolodde ng'enda zaabwe bwe zaali. Era ebibuga eby'ekika eky'abaana ba Benyamini ng'enda zaabwe bwe zaali byali Yeriko, ne Besukogula, ne Emekezizi, ne Besuwalaba, ne Zemalayimu, ne Beseri, ne Avimu, ne Pala, ne Ofula, ne Kefalamoni, ne Ofuni, ne Geba, ebibuga 12 n'ebyalo byabyo. Gibyoni, ne Laama, ne Berosi, ne Mizupe, ne Kefira, ne Moza, ne Lekemu, ne Iruperi, ne Talala,
ne Zeera, Erefu n'Omuyebusi ye Yerusaalemi, Gibeyasi ne Kiriyasi, ebibuga 14 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busiko bw'abaana ba Benyamini ng'enda zaabwe bwe zaali.